tomuwezeseza mu kitundu kuba emirundi egisinga obungi waliwo n'abantu ababa batasobola kujja kuwa bujulizi nga kooti eri eyo naye nga wano kati waliwo abavubuka be nawulirako ababooda baamulaba kati bwogamba ndi bajje mu kooti tebajja so bwogamba atuzze wano gaba ate abantu bano bo batya nnyo ekiyitibwa ekkooti ku mateeka ge balaba mu kooti eri tebasobola kulinnya oyo ye ne bomuyita omunyango nsobola omuyita ttimba ali kati ekimuyiso ate omusota ki mbogo buli kizibu buli kintu kyotya ate omuganda kikyatya omuganda atya ekintu eki Ssaabasajja talina kyatya kati gwe gatta ebintu byonna byolowooza nti obitya Ssaabasajja bagambye awo we babadde awo kooti webadde etudde nze nenvaayo mu busungu obungi oba nenkwata jjinja nendituna nerimutuukako nerimutta nze mbaki ate gwe oba mutemu notta n'omuntu atalina musango naye Mukama Katonda amateeka anti amateeka kyegakola amateeka gaali gagenderera kukendeeza busungu mu bantu kale butereevu nkwaniriza nate ku mukutu ogwa Focus TV webali nnyo okubeera ng'olaba webali nnyo okubeera ng'otugoberera wona osinzidde okubeera ng'otulaba okola kyamaanyi nnyo era nkwebaza okubeera ng'okikola nze Ade Wilberforce Ssekinywe Muyanja ndine kojja Kagato tubeere nga tukuyisaamuko mu nsonga emu bbiri ssatu ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga nakwebaza nnyo ggwe oba nja kukwebaza nnyo ggwe asalawo okugamba nti olaba notification yonna eraba vidiyo zaffe neziggwayo bulungi nnyo era kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala kojja sebo nkwaniriza kulikayo mu Bulange Mengo twavuddeyo nkulisaayo bannayuganda mwenna ababadde Misinde mwebale nnyo kojja nakulabye ng'oweejaga naye naakola ki nze kukikwata ku Ssaabasajja nebwendirawo pozi ndi basobola kugolokoka wansi bwenti basobola kugolokoka ndi mugamba munnaye Ssaabasajja gunsinze waliwo akagambo ke bagamba gunsinze oyogedde ako olemeddwa okukola Ssaabasajja kyateeka okukola ki kyagamba abantu be ye wabaako kyagala okole asiima busiimi asiima bw'otakikola guba gukusinze nagamba kojja Kato nsiimye nkolera puroguramu y'okumakya ey'obujjajja bwakyogera ate oddamu ne bw'obanga obadde olina byokola byonna obirekere kakati gwe lowooza gye nva nnina kuzuukuka ssaawa 10 yes okusobola otuuka ssaawa emu naye ate bwemmanga naakola eno ne bwe mba nzija kufuna kukola kyantu kya ssente ate si mutemati oli aŋŋambye jangu okime emitwalo 3 sobola kuteera buddo naye wali Ssaabasajja talina ssente nno zaakuli naye asiimye agambye kojja kasita kibaamu nti yasiimye bw'asiima tukulisaayo bannaffe mwenna ababadde mu Lubiri Mengo nga mudduka temujjangu okwo mwebalire ddala so nga ate n'olunaku olwaleero bali wali namuŋŋoona kikati kifumba mutuku so owerimu kati atemya ku waabiri kyebayita owerimu atemya ku waabiri kati lowoozaamu gwe alina erimu olaba otemya ku waabiri nti okirabye kati ate gwe owerimu bwolabidde kojja obadde okayisole kompaddawo kofu kamera ka Aborthodox bano okubeera nga bantu baagala nnyo obwakabaka yemu ku madiini mu ggwanga wano ate tegaliko nti ate toliwuliramu nga mulimu okunenengana kwonna okwerumaaluma bino bagamba nti ate gundi balonze gundi ono balonda teriyo tebalwanira kazindaalo nti nze nina okwogera kuba nze gwe balonda tebiriyo oli ye kyekola kyokka nga bw'otalabangako muntu avudde eri ate nze nteekwa okuba gundi nze ekintu kiri Ssaabasajja tuba tumumanyi era tuba tumumanyi nti yono teriyo kugamba nti ate n'essaawa zino kati amanyikiddwa abayinza okumuddira mu bugere onseseyi nze omunkusere siva eri nti munnange nkozemu kasente kange nina amaanyi wagenda ogatwale mu nnimiro yo oba gatwale mu kisenge kyo ogalage mukazi wo genda ogakozese olime ennaanansi nnyingi osimbe n'emiti ndaba bagitemye ennyo obwakabaka tebabwemwolerako tebabwemalikirako tebabwemwonkolerako timanya nina amaanyi kati nze Ssekabaka
ngenda kutema omuntu embazzi omuntu ava neeyita ekitiibwa ekyewe nti sinze Ssekabaka singa kabaka ate olwoba mufu eba wafudde wamma wafa nga bwe walabye waliwo omuyimbi yabadde yeegeza nga buli gwe yeegezaako yafa kitegeeza naye mulambo kati omuntu eyeegeza kubanga oli mulamu ng'okyegeraageranya ku bantu abaabo oba mufu era muli ogamba nti ekikusaanira kufa kuba kufa kojja wetubaddeko mu Bulange Mmengo awo waliwo kyewagambye wali nti kabaka ayina amannya gano agamuteekebwako Munyango Cuucu Musota Lukoma Nantawetwa Olukoma gw'olumanyi Nantawetwa bwe weepanka odduweta mulimu obuti bubanga buggwa bukufumita bubeera munda kakati kitegeeza oyo ye ne bomuyita Munyango nsobola omuyita Ttimba ali kati ekimuyisa ate Musota ki Mbogo buli kizibu buli kintu kyotya ate Omuganda kikyatya Omuganda kyekintu eki Ssaabasajja talina kyatya kati gwe gatta ebintu bino byolowooza nti obitya Ssaabasajja oba otya ekicupa ekyatise gw'omanyi muyita ekyo oyinza okuba nga gw'otya eriggwa mutuuma eriggwa kibeere gwolaba Nantatuula ate mu kateebe mwera mannyo okyogera otya nti wali Ssaabasajja weyabadde atudde wabadde wakateebe nga gw'okola yageeza ate oli luddawa oli gwelowoozamu gw'omanyi embazzi kakati olowooza oli waleeta embazzi ng'eyengeredde ng'ayagala gimutebya olina kuteekawo bwoti ogendawo ye naawona gero gebayita amaanyi so ababadde mu Lubiri e Mmengo tubakulisaayo ne tubeebaza okubeera nga mwakikoze kuba emitwalo 2 omujoozi n'ogenda n'odduka tomanyi bantu bameka booseebye oba owagidde n'ekyo kyokka nze kasi todduka emisinde ng'egyo egya Ssaabasajja okulaga akabonero akalaga nti Ssaabasajja owulirira mu byayogera kimmala bumazi ne bw'otakola birala byonna nze bw'oba oyagala okuntabulatabula kwata ku Mmengo kyo ky'oba oyogerako bubi era ngenda ne mbako waliwo be nawulirawo wulira yajja baganda baidiki nentambula nenvaawo kuba nnyinza nze ngula embazzi nenkutema okugulu ate yali musajja mukulu ate yali musajja mukulu nga olabira ddala muntu ategeera naye munange bwe batyo yakolerako naawe era bwe batyo babeera neŋŋamba nti nze okusinga okwewala okuzza emisango nga ntambula okugenda n'ofuuka okero era nze nkugamba bwe ndi buli kyokola nga gwe kikolere mu mateeka amateeka gagamba ki naye waliwo ebintu ebimu amateeka abantu bye bagenda okubuuka bino bye muleesereese mu provokinga abantu mu nnyumba zaabwe ezazimbibwa emyaka 5 myaka 6 nti ogimenya teri ku pulaani wali amateeka gatandika gatya okukola nga gadda mabega singa waliwo abantu nga babasalira okusibwa emyaka 10 nga baali babba naye n'okola etteeka ndi buli anattanga oba anabbanga tujjanga kumutta ng'obanonayo ng'obatta kuba etteeka lirina kutandikirawo wano leero n'okugenda mu maaso naye ate gwe n'olikola nga lidde mabega lwaki amalala gonna gaali mu feva yammwe mwagakolanga gatandikiraawo nga gadda mu maaso bwe baali basonyiwa abantu abalina ebikolobero bye baakola baatandikira ku 1980 kudda mabega awo kudda mu maaso tebabyogerako singa nabyo bagamba nti bagamba kudda mu maaso singa bagamba nti kudda mabega nabyo abaakola ebikolobero ebyo nabo ne babakwata so tewali ngeri gy'oteekateeka osanga n'ennyumba ezazimbibwa emyaka 6, 7, 8 nti nazo zimenya kubanga ate balina ke baleesaako mbu ate neeyazimba wadde kale oliba wazimbya ku pulaani naye ate bwe tunakizuulanga nti pamiti ye yali yaggwako olwo era aba yazimba mu bukyamu pamiti ye yaggwako kakati ekyo abategeera amangu tuba tumaze okkiziga nti ekyo bakikoleredde ebbanga
Okay. Nga buwalaba nze sirabangako ssomero oba university efulumiza baana basomye ebyamafuta kyabatikkira wano naye ate weewuunye okwati okuwandiika bakola mu mafuta baaliwo nga bagraduates nga balina ebiwandiiko webiri era nabo twamanya nti baali bategekebwa dde abaligakolamu naye nakino ndowooza babadde bapanga ekintu kino nga bategeka dde abantu baabwekijjira bali banti beba engineers abateeka okukola pulaani ezo n'okuzimba amayumba ago bebaverifyinga ne bagamba wano ate oba ne bwonaabanga omaze okuzimba waliwo akakiiko ke banaalooda nke bakayita komiti mbwakafe akakiiko ate bwe twatudde twalabye tuti weewunye ne mu ssente ezinaasasulwanga mu ebiri nti ojja kusasulanga zino za bukiiko komiti fee ne bongerako ne kano gw'ayina ka sipeesi w'ozimba oba wonna wagula nga tekawera 5 ku 100 tetukamanyi tetumanyi na kumanya ndi waliwo omuntu ali wali naye nno nabo batubuulire oba obuyumba bw'abasirikale waliwo buli kwa 5 ku 100 ziwera naffe tuleme kuba recognizinga n'obupoliisi poliisi we ziri zonna ziwera kwa 5 ku 100 yuko jodi wadoyogera ni wano mu tawuni e Kampala wano batubuulire njagala kubuuza bubuuza nkugambe kino olaba amaduuka ga bata liri kwa 5 ku 100 kizimbe ekyo tukiwera Barclays Bank weeri wawera 5 ku 100 tewawera bw'oba otambudde amaduuka b'ebizimbe ebiri mu kibuga mbuulire ebizimbe nga 4 nti biri kwa 5 ku 100 awo nga kiteredde kiri 5 ku 100 ebintu babireeta ne bwebuuza abantu abo abatuula mu kokasi zaabwe okusalawo ebintu ebyo n'obuuza babategeera batya balowooza nti abantu bonna banajjeeyo gwe MP kubanga oli wa kibiina gundi nti bajja kujja ewammwe bonna abafamireyo n'abakojjawo basenga abo baani bonna banajja babeerewo nabo amateeka gajja bakosa kyekimu bwe mulina nze nategedde nti amateeka go balina be bagakolera omanyi waliwo ekyajjawo gye bwavaako bagenda okulaba ng'oli amaze ekitebe nga tebategedde ngeri gye bakizimbamu kakati nebayiye awe wava kati bayiya buli byonna okiraba bulabi nti buli kye bayiya kyonna kyakunyigiriza mbeera bwetyo ne beerabira nti ate enkyootega amaggwa ng'oli ku sayidi eno ati nedibona batoliiyo gwe kyogamba nti bonna abali ku ludda olwo bonna ennyumba ebintu byabwe biri ku 5 ku 100 wano bwe baali bakaaba nga baayagala okugobamu balekana nnyo balekana muki ne baagala babagobe mu paaka ne ku nguudo abaasinga okulaajana nti fe abakudoonyeza akalulu baali baani abanywesanga ebipande soda febene babikola bijja byenyiga gwe kati n'omulala ye mugendo kireeta ng'amanyi nti mulino kireeta yabakisuubira that's what I'm expecting tebafa nayo awo kojja gye bukeeredde olunaku olwaleero wabaddewo nanyi soga tuyagala zoogera ku nenyagala tuleko mu perspective endala gyozoogererako kali butemu kanywa musaayi waŋŋamba amannya ago gonna gagenderako okero Christopher omwami we basazewo ne baleeta kooti negenda ddala mu community saidi z'eggaba eyo era okuwulirwako omusango guba okwewozaako kwe kusinzidde mu luzungu kye batapuse ne bakiyita mobile high court hearing nti bajja mu kitundu ekyo naye kyali kibadde omusango yagweddisa kyali kibaddewo zibadde nga zituula ezigenda mu bitundu gyewaddisa omusango nga bw'olaba nti ne bw'oba oloopa emirundi egisinga obungi bw'oloopera omusango oli gye yaguddiza kikola nnyo amakulu era bagamba yakubbirawa kati obwenkanya bufunika bulungi nnyo era n'abaawaaba obwenkanya baba balaba nti bugenda mu maaso n'obujulizi buba bwangu nnyo okusinga okugamba omuntu nti ve kotido jangu e Kampala obwo obujulizi kati kooti eri awo wennyini olio anagamba atya nti omujulizi teyasobodde kujja bamukuleetedde awo nga bamukuteera awo nga okola buli kojja emotionally ffe ababa bafiirwa abaana baffe mu gundi mu set up eno nga bwe bagikoze kiba kibalekawa bano abafiirwako abaana
omutemu omulaba wali emirembe bulungi ekyo tekirina we kibaleka oli bw'aba yatta ng'ate omutemu gwe tuleese we yattira ojja kusigala era ne endaba gy'omulabamu era gy'ojja omulabamu ng'ali mu kkooti bwe kyogamba singa emmotoka eba omuntu yamuttira ku kaserengeto kano toddamu kuyitawo kubanga omuntu w'emmotoka we yamuttira kujja lw'otuuka ng'olaba omuntu obuno mugwira byo byonna bisoboka wenkubuuliza wali olaba ennyanja eyo abantu bwaba singa ennyanja omuntu wafiira mu nnyanja nga yagenda kuvuba n'ebyennyanja obivaako tobirya osigala ogi ebyennyanja kati bw'obanga wali ku kizinga ng'olina okugenda okulaba abantu bo ejjinja oba tokyalinnya lyato kuba omuntu we yafiira ku nnyanja gamba kujja akapiki kakuba wali ne bakujja wali ne bakuzira kalala emmotoka zitomera ne zitta abantu 20 tegavuddeewo naye bana 6 abawonye era babatwalira mu mmotoka n'omulambo gw'abali abafudde ne bagenda mu mmotoka so ekyo tekirina mbuzibu bonna ndowooza era kojja gwe sayidi yo kiwagira sirowooza ye atakiwagira okuleeta omuntu omuwezeseza mu kitundu kuba emirundi egisinga obungi waliwo n'abantu ababa batasobola kujja kuwa bujulizi nga kooti eri eyo naye nga wano kati waliwo abavubuka be nawulirako ababooda baamulaba kati bwogamba ndi bajje mu kooti tebajja so bwogamba atuzze wano gaba ate abantu bano bo batya nnyo ekiyitibwa ekkooti ku mateeka ge balaba mu kooti eri tebasobola kulinnyayo naye ate ekkooti bwe beetudde nga wano balabanga balabanga yaabwe nga balaba kyeboogera kyekyo era kiyinza okuteekebwa mukola kinaabawonya neki n'ebizibu ebiriwo kati ng'abo baamulaba nga awalampa n'alinnya n'agwa munda oli asobola okumulumiza nti oyo omusajja ffe twamulaba ng'alina ebyambe 2 wano na wano n'awalampa nga tulaba ate era akimanyi bulungi bw'amala okwogera ebyo yewumula bumulizi ng'agenda wuwe olumala muba mu kooti ekyagenda na maaso ye n'agenda eka naye oli bakugambya kakati muveeyo mujje eno kwa hikooti abamu nga nayikooti ani agende nga bye batandika ngamu nayikooti tebamanyi hikooti yemanyiddwa abantu olowooza gyeri abantu tebamanyinya gye biri kati okusinga okwewala ekyo abaleetedde wali nze nokojja mu kusooka abadde nze nno nkifunye bulala nengamba ye omuntu okumuleetera omutemu ate wano amulabe ayinza okubeera nga kirabika bulungi kirabika bulungi nnyo era kikolera ddala amakulu omuntu agende oliwo omutemu akulabye akulaba omanye nti eyo abantu beeyo balumiriza abantu sikyaddayo kojja waliwo akantu kendabye ku bajulizi bano abazze abantu omu balwaki batya n'obujulizi obwo buleetebwa nti omuntu bamuteekennyo bakubuuza kajojijoji wekibuuza awo anti ekimu ku bikakasa nti kyoyogera ge mazima balina okubuuza ebibuuzo bw'otandika okutamwatamwa kubanga omuntu kakati nze bw'ombuuza olwaleero ku byaliwo nti kino kyabaddewo nti ye wabaddewo nti nabaddewo tokolaba nkugamba nnyo nti nze njagala nalabako saagala nawulira nze bw'ombuuza ebibuuzo nga naliwo nkubuulira buli kimu nga bwe nakirabye bw'obeera nga tokimanyi gamba ekyo sikirinaako ki mukugu basina kitegeera ojja wabadde oŋŋamba ogundi eno ekyaliwo eki akalabba tokyakalina wano abeera nga ali guilty weekali era wekaba nga gukusse mu vi omulamuzi n'agutsala n'agamba kati asaana akalabba omanyi wano waliwo ebintu bya mirundi 2 kisinziira kooti kyesaze kooti eno eyaffe eya bulijjo tekyasalira bantu gwakufa kujjako ey'amagye ey'amagye ne kamala kakutanda ne bagamba nti kufa bw'oteegibaala nti akalabba baakajjawo oba waakufa nabo kye bakola tebakutwala ku kalabba bo tebakutwala ku kalabba okufa ow'amagye era omanye amagye gattisaaki kyoba oyolekedde era bakutwala amagye ga Uganda gakutwala era nga bwolaba oyo mu kifo gye waddiza omusango gye kikutuukirako nti amune wakolera wano era bw'oteeyibaala okola ebintu ng'olowooza nti kaavaawo weekali kojja waliwo akantu akamu akamenyemu ku mutima kale nendagala nkakubuuze omwami Okero ono omutemu Okero kozi naye koti egambe tebanaba
kikakasa butemu wanti walopa muntu wa butemu gwe bw'omulaba kati ye yennyonnyoleko nti si mutemu akakasensi nti si mutemu era kyasobola okujja n'akakasensi oba n'akakasa kooti nti si mutemu nga bamuta koja awo bwengambire bamateeka masiru awamu ate gwe n'abowooza masiru kakati bamuvunaane nti ki ye amaze okwejjeera kigambibwa nti yatemula ye bwannyonnyola n'amatiza omulamuzi nti teyatemula aniigiina bunigiinyi nga Sebuddume Wambwa yasizza ntaba nga dda ne ku kyalo nga naye oba bamukkirizaako abantu oba abantu bayinza omukkiririzamu ekigambo ekyo kutwalira amateeka mu ngalo abantu tebakyagala kukiwulira era ku olwo lw'ogalaba nga bagajje mu ngalo bagatadde mu bigere ng'amateeka agavudde mu ngalo bagatadde mu bigere ng'avuddeyo mukulu bagamba munnange ate era ne bwe gaba nga avudde mu kkooti eyo nemala egamba nti bagenze okiraba nga talina musango ate kwolwo omanya nti ate abasirikale bakola kuba ate bamuyoolayoola bamugjewo kubanga abantu ekiba kigenda okuddiza oba okimanyi ate obukuumi bwe bamuwa businga n'obukuuma ssente za banka koja bagambye awo we babadde awo kooti webadde etudde nze nenvaayo mu busungu obungi oba nenkwata jjinja nendituna nerimutuukako nerimutta awo nze mbaki ate gwe oba mutemu notta n'omuntu atalina musango naye Mukama Katonda amateeka anti amateeka kyegakola amateeka gaali gagenderera kukendeeza busungu mu bantu kuba kati obola oyo kati ayinza oyo engeri gye yatta abantu ajja kuwoleza ennaku nga 306 ng'ajja buzinge kati mu abantu abaali bakwatibwa obusungu ndi bw'omutatu musse okujjako ng'ate naawe oli mutemu ebbanga eryo omwaka mulamba banze oyo nkyakakasa nti mutemu singa yatema omwana omu nali nzikiriza nti busungu naye n'otema asooka n'otema owokubiri busungu kikaaki n'otema owokusatu n'otema owokuna kitegeeza nti oli mutemu awo kiva kisusse ku busungu obwa bulijjo kiringa n'obusungu ng'oli anatta omuntu oyinza mutema jambiya nnya omutema esooka alw'obusungu naye n'oddamu n'otereeza na bulungi n'otema wano n'okyusa n'otema eno n'otema n'ovuunula obwo tebukyali busungu kuba butemu oba ofuse mutemu era bw'oli mukubira bagamba assa omuntu atalina musango ate bayinza n'okugwanguya amangu ogugwo kuba oba omutidde wali balamuzinga nabo balaba bayinza okugwanguya ennyo nga tekyetaagisa na kugamba nti tunoonyereze tukukebere kuba oyo omulamuzi bw'agubeeramu n'agamba nti gwe nange kenyini witness omulamuzi enyini nalaba naye ayinza olw'okuba aba yalaba naye era bagwanguya guba gwamangu guba gujja kwanguwa nga bw'olaba bwe baasala ogwawalukaga ekiro ku Sande tugenda okukya ku makya obuuza nti kooti zatudde nti mwe mutamanyi nti zituula ku Sande bwe ziba n'ekigendererwa mwe mutamanyi nti obyasobola oguyisa online gwe temukimanyi nti omusango ogusalibwa nga bwe guba n'ekigendererwa tewali waawo omusango gwe baali basala ne bagamba nti wadde bokisi badde njuzeeyuze naye era tububale ezaali tezisobola kubeera nga ziremesa bw'olowooza nti kati oyinza okugamba nti ono wadde omukaana teekakutte nnyo naye si nnyo engeri gye yakakuttemu teyinza kuba mbi nnyo abalamuzi ba Uganda abo bannemera obululu bwe yabbye bwobadde tebuyinza kukyusa naye ng'ate obululu bwe bumu mu kitundu bba yo wagamba just bakwata bukwasi ku siiru nogamba nti teri kino naye ate ono yabba naye ekitundutundu kye yabbye tekikyusisa results awo we naviira ku balamuzi ba Uganda ku bululu era nagamba sigenda kwesimbawo nze sisobola kwesimbawo ate koja twandikulonze nedda ssebo mbagambye temunonda temutawaana sisobola kwesimbawo ku ngeri gyenda babalamu ne balangirira omuntu ku ssaawa 4 ne bamulangirira ate ne ku 8 ne balangirira omulala nga mwena babalangirira mu kifo kimu
ate alangiridde ebyokumunaana n'atamenyawo bya ssaawa 4 manze embeera mwegwa omuvuyo tewamenyeewo biri biwasoose emukono nakirabako balangirira Muyanja Ssennyonga ku ssaawa 4 ez'okumakya ate ku 9 ne balangirira omulala naye ng'ate alangirira tamaze kumenyawo byasoose buli muntu yenna bw'oba ogenda okukola ekintu ne bwe kiba kiraamo ogamba nti kino ekiraamo kimenyeewo ekiraamo kye nasooka okukola kiramenyeewo ekya 2023 ekya 2023 kimenyeewo ekya 21 n'ogamba nti ne bwe kiba kirango okuziika kwejjinja okuziika kwejjinja ne mulangayo ekirala kino kirimenyeewo ebiranga ebirala byonna okuziika kwenajja Nankumbi naye wano wolabira munnamateeka n'avaayo n'agamba tulangiridde ono kati nze nava ku bantu kojja wabadde onyogera ku reesi nga tumaliriza reesi y'omukulu oba ey'obwa sipiika kakati awe Mama Bukedde akomawo mu mutima akomawo ne mu mwoyo naye mu bikolwa tuyinza okulaba omuntu mulala nnyo bwe kutaabe kuwonga nnyo tuyinza okulaba Mao oba tuyinza okulaba Namuganza Mao ate asoboka atya nga wa DP ono agwogamba Mama Bukedde yawaaki yavaayo ddamu FDC n'ono yavaayo mu DP teyagisitula bukolokolo n'agikuba gyagikubye olowooza nti bw'oba obadde obeera Masaka mu Kampala bannamasaka balimu bameka bangi n'omumwe bali bangi abaali mu DP n'abaali olowooza bagambye nti NRM yatandika yalina abantu baayo be yazaala tituzadde bano bajja kuba be NRM efuna bafune kabibe bibiina kebe n'ennuupu waliwo abazaalibwa nga bannuupu tubadde tuli awo ng'oŋŋamba nti abantu abakyuka bano abagenzi ne bava mu bino ne badde abantu abakyuse n'ennuupu yennyini teriwa yazaalwanga wa nnuupu ate kati abantu abagirimu bonna kuliko ayina emyaka 8 nnuupu egenda kuweza myaka ndowooza 5 oba 6 ekitegeeza nti abawagizi balina gye baali so noono owa DP asobola okuvaayo n'akola ki kubanga n'abaasooka mu Nanka bonna baali ba DP n'omukulembeze w'NRM yaliko mu DP yaliko mu DP bansi bambi bonna abaaliko bagundi ba prime minister baaliko mu DP bannadduli bonna baaliko mu DP si kipya ate era ekyo kye bayita okukyuka ali ekyo wagamba wali nti omuntu akyuse bavaayo kadi agizaayo omuntu bw'oba okyuse ng'ovudde mu kibiina ekimu n'ogenda mu kirala okukyuka okyuka naye bw'osinga osala ddiiro ojja kusala ddiiro kwekitya kwe kubeera nga okyali kati nga Bugundi yasala eddiiro Mao Nsibambi yasala ddiiro kuba yali akyali MP ng'ate ekibiina kirala mwe baamulondera n'akurosinga n'adda eri amateeka ga Uganda gaali gagamba nti tebakukkiriza kukola ki bandibadde bakujja nayo bujja kubanga abantu abaakulonda baba baakulonda lwakuba oli mu kibiina kiri so tewali nsonga lwaki osalirayo eddiiro bw'oba osala olina engeri gy'okangavvulwamu kunyala nti negubadde ogamba ku bwa sipiika era yajjira mu DP gye yeesimbawo ewe anti kati kyekyewuunyisa ng'ate abadde minisita w'NRM ebbanga lyonna kati awo oli wamwesigira kuba yagiyoolayoola yonna naye ono gwe bawutwalaganya yajja bw'omu ate badde atandise okuwaganyala ng'alaga nti ate ye munene okusinga eya mukama we ng'ataddeko amawaggali afuuse mujulizi afuuse Nowa kekali kogenda noyo omwana n'omuleeta ewaka natandika okuduumira kati ogenda okulaba nga wali oleesenga omukuumi wa waka abeera mu ntebe waliwo eyiyo mw'otuula n'alagira oba bwe mugulireewo boosi akomyewo ng'ali mu ntebe ali ku baana ababo ate bagamba osiriwala kinze nagana okukwata ku kintu ekyo tuddangayo okukwata ku TV omanyi ono takyali mukozi ono takyali mukozi asaana kuva wano si mukuumi ono asaana kuva wano omukyala Amongo wabadde atuuse awo
ng'atandise n'okuba nti agamba bali nti temuwulira temuwulira byagamba. Tukole kino. Nze mbagambye wano bw'ogaana naakulaba ng'ozze okusayiningira ebibyo awo bamuloopa nti abatiisatiisa. Kale katusabe bwe banavira mu retreat nga tutegedde eyo bajja bayita era babagitwaleko awantu babagambe nti anaamulonda eyiye etokota. Ate jjukira omukulu abeerawo wali kikofiira agenda kubeerawo akulabibwa ng'akugambye nti namugganza oba mawu olonda omulala ate mukalonda ogenda balaba mugenda mumusimba emabega ng'ali wali asazeeko akutte ekikopo kye ekyobuugi awo alaba owetanga awuuta olyoka olaba obubaka olwo toli bulwa w'ogunywa. Tetuyinza kubanga tusukka wano wadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde ndi adde Wilberforce Muyanja ne Kojja Kagato nga tukujjukiza bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune babe nga bakolera omukolo gwo guveeyo bulungi nnyo so nga ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakwatire bakolera ebitonetone byonna ebya computer agamba graphics branding byonna ebyenjawulo okujjukiza bicycle kick okubeera nga kiki kyokka ky'oyinza okwekwata okuzza erinnya lya nnyinimu awaka obira okuwoza mbu ebikompola byagudde nnyo bw'omanyi tractor ezisandise okusenda amayumba zintiisa omanyi etteeka lyeno lye baleese lyankanze nedda ssebo olina okuba nga oli munywevu nga waliwo omwana kyagambye nti buli ggwanga buli kitundu yakiteereddemu numite yumite gumite kati olina okuba nga oli mugumu ekyenkanidda wenkanira ddala mpozi ekikondo Kojja nze nali manyi bwe bayita nnyinimu aba muwagguufu munene muwanvu nedda ssebo ne bw'aba alinga Ebron aba nnyinimu agumidde ate n'osanga omusajja nga muwagguufu nga kisa kya Mariya naye ng'ate bagamba nti kannyinimu kaako. Kosa bicycle kick bagasajja olaba agasajja ga wrestling gawagufu ako kati olisanga nga lyeri simanyi ani naye nga bagamba nti akakazi buli obukazi tolaba kazi kakazi ke ako sikalabamu mumanya so wokwate bicycle kick kujja bantu bawedda enamba eri 0752 ejja kubanga ekutwaliriza ekutuusiza eddala wali Kojja Kagato osobola okufuna buli kimu kyonna wonna woli mu ggwanga wonna n'ebweru tuba tujja kubanga tubikutuusaako. Kale tetuyinza kusukka wano badde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano kumi wano olunaku olwali tusigale mu vidiyo zijja mu maaso awo for now bye bye.